Nze biasa Samuel ade nkola mu Njeru Sugar Limited. Kati olunaku lwali lwa Sunday waliwo bali bantadde okukola ku miiro. Kati supervisor najja nanzijawo nateekawo omulala nantwala kapira akatwala bagasi kugwera ekyo nafunira obuzibu ekyuma kyakwata olugoye nali nkoleramu nekisika omukono gugenderamu kapira kaine kanyuga omukono guli ne gukutuka. Kati akapira ne kakwata omukono ne gukutuka. Zali saawa nga 6 nga zigenda 7. Era gye nali wali waggulu nnyo nga teri muntu mulala yenna aliyo. Kati nene waliza nenvayo nenzika ku madaala paka natuuka eno ku bannange bakozi bannange mbagamba mujje munyambe ndi kufa. Baana ne bansitula ne bantawala mu motoka ne banzirusa mu ddwaliro. Mu ddwaliro kampuni yebadde nzijanjaba ne contract bampa obuyambi nga ndi mu ddwaliro naye okuva bansiibula mu ddwaliro baagana okuddamu okola ky'okumpa obuyambi baagala nkwese ku musaala oka nfune 385 buli wiiki naye nga kwekuli okusasula landiredi kwekuli okulya sabuni n'emmere byonna nga wekimanyi omukono nkyawulira obulungi era ogulabira wano ku Lwokusatu bangamba nzireyo addemu okundressinga obulumi nkyabuwulira kati egyo emitwalo 385 giriko abantu 2 okuli okusasula landiredi ombasimanyi kyako kati bali mu ddwaliro babadde batuwa obuyambi nga tufuna ekyokulya naye kati okweba tusibula mu ddwaliro bagamba bo tebawa muntu buyambi ali waka obuyambi bwakoma mu ddwaliro waka bagaana baagala ndyo ku musaala gw'onfuna 385 nanga kwekuli okusasula landiredi kwekuli okulya n'obulwadde obulala nga emikeesi ng'ofunyemu omusujja awo oguleko obukere na sabuni sukaali. Mbadde nteekateeka okukola nga myaka nga 5 badde nange nsuubira okweterawo bizinensi yange nga nze nga nfunyeko akasente beeza akasente nvudde mu kampuni kole nange bizinensi yange nga nze omuntu naye kati saa kyentasobola kukola kikukola obwanga omukono gwakola kigwavaako. Nze saazi mbadde njagala nga baali beeyamye okundabirira nga tebanaba kundiwirira ssente baddemu bampa obuyambi nga baali bampa mu ddwaliro waka landiredi amanja myezi giri 5 gyamanja nabakuba mukazi mugumiikiriza naye kati obuyambi siri kukufuna bukya ku makya landiredi nansuulira ebintu wabwe bimbandagawa ate basuddeyo gwa n'agamba kye bali bakola mu ddwaliro bastopinga tebakyaddamu kikola. Nsaba abatwala abakozi abakulira kampuni kyakugenda mu kampuni yadde nga sinnaba kubona tebanaba kundiwulira tukole agurimenti tukanye sente zenjagala bakole ki bansasule era balage n'olunaku olutuuka teri kwekwasa nsonga yonna. Era embeera mu factory abakozi tebayisibwa bulungi, abakozi bo tebayisibwa bulungi kuba bakama bafe batutwala bennyini. Omuyindi niwe aba nga alina kyakugambyeko akala alina basobola okusindika nawe n'olaba nga tosobola kukola ki kugendawo naye nayagala akutwalayo by force. Naye bano abasupervisor baffe abatukozesa niwo munnyonnyola ye takuwuliriza